Ku kyalo ka Sambazzi mu ggombolola y'e Muduuma mu disitulikiti y'e Mpigi gye tugwiridde ku mukyala Aisha Nalubwama atemera mu gy'obukulu 6 n'abaana 7 kossa n'abazzukulu. Ono tumusanze talina wa kusula nga n'ekyokulya wammanta kiwammante. Abandi bwe basuulira ebikuta maama ono byakuŋŋaanya era byafumba ng'emmere basobole okufuna ekidde eri omumwa. Mukulu tuviira ku ntono Nalubwama agamba ennaku yatandika okumusensera okuviira ddala Barre yamusuulawo n'abaana 7 mu muzigo ku luguudo lw'e Salaama mu Kampala mu mwaka gwa 2014. Katata abaana omulimu gujja ne gumuggwako. Bwe gumuggwako n'atuleka mu nju nga tewali kyakkola. N'atambula n'agenda. Ekuba omunaku nga bwetakya ng'ono amaze okulekebwawo bba n'akalimu ke yali atetenkanyizaako okuyimirizaawo abaana be wamu n'okusasula ennyumba kaasaanawo oluvannyuma lwa KCCA okumala okumukwata. Nembeerako akalimu ke nali nkola. Akalimu ne bakola ki? Aba State Council ne banjoola. Kati nenkola ki? Enju n'etulemerera. Ng'ebisale by'ennyumba bimuyinze, Nalubwama agamba yali talina kyakukola okuggyako okudda mu kyalo naye ng'ate ne watandikira tamanyiiwo bw'atyo kwe kufuna akabira akamu n'afuulawo amaka ge. Nga bangobye mu nju. Sinawe ngenda kwezza baana. Olwedde n'enjala yali ekola ki? Twali tusulanja. Twebbirira bwebbiriza okuyingira. Ng'emyezi miyitirivu. Mbagamba baana bange mujja tugende nagwa we nagwa siyinza kusuula baana bange mmwe okifudde ne tutambula ne tugendawo mukabiri omukyalo oyo we yatujja. Ono agamba abaana yandibawaddeyo ewaabwe naye ewa jjajja waabwe nayo waafuuka matongo. Ewaabwe bazeeyi baabwe bonna baafa. Okiwulidde? Kati abaali basigaddewo ne batunda. Ate ng'ewaabwe era olaba wali tosobola kuteekayo bana kubanga embeera yayo nayo ŋŋambi. Ono yadduukirirwa omuzira Kisa Shamira Nandawula eyamuwa ekiyungu mwabeera kati we tumusangidde okusinga okubeera ku nsiko n'abaana gye yamusanga. Nali sisobola kwebaka tulaga Katonda nga mbutuufu ali awo n'abaana emisota gibalume. Olaba namuno mu kiyomba giyingira tulwanagana mu najyo ekiro. Nembaga abanange nange sirina nange neeyiya bweyiya. Wano tusanzeewo abaana batono abalala n'atutegeeza nga bwe bagenze okutetenkanya. Abamu tebaliimu. Bano bagenze enjala engeri gy'ogiraba nti neekola ki? Etuluma. Abamu bagenze abamu kwegamba bagenzeeyo. Walajje. N'omuwala omukulu gw'alina naye we twogerera yazaala kyokka abaamuzaalamu ne badduka. Ensonga omusajja yali ampisa bubi. Nensalawo okuddawa owamama era gye mpulizza abaana. Nange era ngenda nenkubayo ebipakasi ntusobola oba olumu ne tufuna olumu ne bigaana ne tubeera. Tukitegeddeko nti waliwo omuzire yamuwa poloti naye talina yadde ekuba ennyonyi esobola okugizimbamu. Singa mutuyamba neomba muzimbidde mu kadde kalumu akamu n'abeera eyo. Mu kaseera kano maama ono asula mu kiyungu ekyamuweebwa omuzira Kisa kyokka nga n'oluusi basula embuto ziri ku migongo olw'okubulwako omuntamu.